Balina bagoba balina malo tebamanyi nabikwatako njagala mu banachalo munambuzi ebyalo balina bagoba balina malo tebamanyi nabikwatako omukwano gwo bwe bugaga sina kyembalambula mu bwange nga balunye omutalemuka bwe wotali bwembeera njagala nkubuuze olwaleero onkakasoba nze ndi mu kintu oli bonzise Bukedde yange mbolinga bakotenda yange okitegeera mugamba mutya mba nkukweka ogamba otya Brad kiri wona ono bamuyitani kansokeni ono bamuyitani buzabuza abantu ono bamuyise Banina Joe ne bamuta Banina Chris omuwombeefu Taina dalu abaya yogera mpole ebintu bya bizungu nnyo I want speaking English I want jako Uganda yeah man check ne mukyokula kyankalanya abakyala mu bayimbi mwakwata kyanambe mu base ata ekyo kibuzo tukikoye ensu tebansonga tukikudiziza okyankalanya abakyala nekirayiko ayagala okukyankalanya abakyala ayagala abakyala buli bwava ku stage nga abakyala babalindidde no baka stage ne buli bwotusanga omuntu bakamale kugamba omuntu bakulaga ng'omukwano do not show off omudiza mulala katonda jakutaddeyo nasobola okuteeka wansi kati beera nga muwombeefu mukakamu kati nti muyimbira abakazi bokka tuyimbira bafaani baffe muba omanyi nti otwagala tukuyimbira ebitonde ebikazi bye bisinga okubeera bafaani baffe alhamdulillah mu kisibo tusobola kwonoona naye nga twebaza Allah nti atuwadde bafaani era tukyebaza bannaye bafaani baffe baganda baffe abalenzi n'abawala tubaagala nnyo mukama abaddizeewo oba olina ekirooto ky'okuyimba don't sit on it go try your best kola ky'osobola okukikola kijja kuvaayo katonda ya promotinga katonda yakuwa oluyimba katonda yakuwa obulamu kati bw'aba asobola okuwa obulamu ekirala tebigenda kugaana John Chris omukumwe muyimbi omulala abeera mu video muyanjulira abantu nti nze muyimbi nze abeera mu video mukama yeebazibwe assalamu alaikum tubadde ku stage aba babiri obuzinda lubadde bumeka bubiri taata wange yebadde video nayo ebadde video taata ekikulu ekizibu kyokka kiri kimu tandika okuyimba nti omukwano gwo bwe bugaga sina kyembalambula mu bwange nga balunye omutalimuka bwe wotali bwembeera baganda bange okuyimba muyimba bulungi naye nakyo njagala okumanya besides music lindako katono otubuuza twakuddamu bagambe babiri omu abeera mu video bameka abadde bayimbaka yiga oluyimba nagwe omusajja gwe tugende waka tukoye lindako baganda bange besides music biki ebirala byemukola kansandike ne Chris nze nnunda embuzi kati ngera kutandika okutunda obuwunga naye nali ntundako ne ku mmotoka naye nga babysitting abamanga ndi Bufalansa babysitting abaana bato bwe manga ni wano Uganda nnonda mbuzi kati ngenda na kutunda buwunga nze ndi chef nunda n'ente bw'oba olina ente zireete ffe tuzirunde then bwe zinaazaala nga nkuwako kamu nawe otwalako kamu nga tugabana naye nga tuli balunzi botiki emu ekyali entinde yabeeranga entinde botiki emu twale mugikwasaganya nga tetuliiwo nga beerabibwa nitugamba waka sokusa giwummuze tukwasaganye ekintu ekisobola okutambula niba nga toliiwo kati ekisolo kyo tekigenda kukola ki kuzaala nti tojja kutegeera tudda mu bisolo twagala nnyo ebisolo abatugambe nti music yali ya botiki negwawo era bwe kiringa naye omanyi music wa wano music wane wakali very expensive and another thing buli kintu kyolaba okitegeera buli kintu kyolaba kyebakola buli kintu kyokola okugezaako gona mulimo we are normal as like any other person we hustle like any other normal person tukolanga bwokola gwali eyo atulaba era bukyokola kyonna tofeebya bwoba okulongoosa longoosa bwoba olima lima bwoba otunda mu katale kikole bwoba osindika kigaali bambi togwamu maanyi ku kyeyo kikole n'omutima gumu katonda ajja kujjayo baagala nnyo bali kukola naye nga kiri bwe kiti ekibuuzo ky'obuuziza nga njala kiddamu yes edduuka twaligala not because of music because twatusobola dimanaging nga tetuliiwo because abantu abali babeeramu nga tetuliiwo byali bikyuka okyegera si kutubba kireka bali balemewa okubalansinga ebitabo
otegeera nayagala okugalawo essaawa 9 agenda akole ku bibi ebirala otegeera ate essaawa 9 ng'ate abaguzi bajja kujja ssanga 11 oba otegeera kandi ogenda okusanga nga tutaddemu okute mu nsawo otaddemu renti okute mu nsawo otaddemu kapito omulala otegeera ntugaa kasooke tuli wummuzi bizinesi bwozimanyi yenna ali eyo ebweru ali kubanga njiramu ekibuuzo n'okiddamu tugenda lwana temulwanirano akasembayo baganda bange kolabo ni gwe mwagala okolako naye ka kolabo omuyimbi yenna bannayagala naffe kolabo ffe tetulina buzibu twagala nnyo omuntu yenna tulage mu nnyimba zaffe naawe tulage mu nnyimba zo tukole kolabo mumpa buzina lubiro nomuyoyo ayogera nnyo jo itako njogere ama tubalugera omuyimbi yenna ali eyo nga kukola naffe welcome everybody otegera kyobonyina okukola kyokka kweta kayimba nga kalungi naffe nga kana atunyumira toyeta just ngolinganga nyumya olugero tugenda kola naye kolabo ge mazima otegera leta kayimba nga kalungi naffe tukatulemu tunyumise then katonda tu blessing efe nalumo